Sister atutunuuliza mu bulamu obwamutabukako obukyamutabuseeko olwa decision gye yagwamu okkakkana nga ye ne sister we bazadde abaana mu musajja ogwo wandyetaaze okumanya revenge eno kino nno kitundu kyakusatu ekya love story eriko omutwe ogugamba nti the mess. Ezimu mulwawo zitegeera ziba zaakuwabudde. The mess kitundu kyakusatu. Tunatera otandika okusoma mama yampa sente ngende ngula engatto era boyfriend yantwalako okugenda mu katale. Yali afunye piki natandisa okuvuga piki nantwala nga ndekayo mu katale nga ngamba nja kujja nkunono olweggulo ngomaliriza okola kyo gula ebintu nga ngenda nze nga ntandika gula bintu nga mbimala eyantutte tannona nga nkomawo nkomawo nga musanga ng'ataddeko omusaabaze nga mbuuza owaayo ate lwaki okomyewo nakugambye obeereyo nja kunona nga mugamba nze ndabye tonnono obudde buzibye njagala genda waka nga ngamba kale yimirira awo nzije nkutwale bwe nalaba agenze nga ngamba onaasaaga nga ntambula nzira waka waliwo awo akasenyi we twalinga tuyita mba ntuuka mu kasenyi waliwo boodi eyajja ng'omuntu aliko mumanyi bulungi naye nga si wa ku kyalo kyaffe nga ngamba owaayo gwatambula ekiro jangu kutwaleko nga nange nakyala ntuula bwe ntuula nga tugenda kati awo mu maaso ate era waliwo kyaki y'abaprotestanti kyaki eno zaatuulanga ku mataka manene era nga wezibeera wabaawo ekyererezi nga tewabaawo mayumba waffe sayidi si wonna simanyi kakati kyaki eno we yali waaliwo amakubo mangi ekkubo eridde eri ewaffe eryambuka waliwo n'eryali liwotera ku kyaki lennyini nga lidde eyo munda waalingawo ekibira nga bw'oyita mu kibira ng'ogguka ku kyalo ekirala bannanga omusajja yawetadde eno mu kibira nga mugamba ate eno ntwala weno nga si yeewaffe omusajja yasigala ayingira eri nga mugamba nze tontwala eyo si yeewaffe nga ngamba gwe tugenda ojja kulaba nga mbuuka ku piki nabuuka ku piki n'engweri nze nanne nnuubuka nze simanyi kubuuka ku piki nakati banaye nga ngweri nga nnuubuka nga nsituka nziruka emisinde nga paakinga piki nga kwata ebintu byo nze nasigala nziruka kipaalo nga ngoba nkwata aba yakankwata mbwanzizayo eri ku piki ampa ebintu byange mwesikako ŋŋanda nga boyfriend ayingirawo boyfriend siire yantaasa ng'ayomba muvuma mugamba wano waliwo atamanyi nti ono girlfriend wange kuno ku kyalo omwana oyagala mutwaleyo mu nsiko omwagaza kyoyagala mukwata kumbe ono omwami era yatambulanga ezo essaawa ndowooza nga anoonya baana akwata kubanga bwe nabinyumya abantu bangi abagamba nti akwatirayo eyo abaana nze mukazi wattu nali simanyi kati boyfriend yamuvuma nnyo mu busungu obungi nga matuula ku piki anziza ku piki anvuga ntwala bannange boyfriend naye bwe yantwala nvuga nziza wuwe bwe yantwala nga nvuga nziza wuwe ate ku olwo kimeeme yange teyawona bannange ngatwala kimeeme yange mu bukambwe mu busungu obungi babadde bagenda kunkwata ate ekyembi kyeyakola ng'akozesa gloves bannange bakyala obulumi mubumanyi obubeerawaawo nga batwala kimeeme nga nayisibwa bubi bayirawe nafuna obulumi bungi ate nno nasulirawo ddala anti ewaka mama alitabeerawo nga teri agamba nasula nga nzirayo ewaka ku makya kwoloka boyfriend lwe nkakyawa nambeerawo ng'okusoma kutandika nga nsoma olwokuba nali nnyingiddemu omuze nti nno abalenzi bagaba ssente bakyala nga siwakula ka boyfriend akalala olwo mugambe nti awakudde ka boyfriend akalala nga tubeerawo ka boyfriend kano kanonanga ku ssomero tutambula bwe kaali kabeera waaliwo ekisayiti kaali kabeera mu kisayiti kaali tekalina nawe kabeera kaali kabeera mu kisayiti naye nga n'ekisayiti kyabeeramu si yakikuuma nga waliwo omusajja omulala akikuuma oba yali amuyitana anko kati ekisayiti kino kyali kirinaanya akantu ka goofu kigoofu kyali kinene kyali ku ttaka ddene naye nga waliwo abasirikale abakuumayo kati ng'ate kino ekisayiti kirinaanyedde ddala awo awantu kati nga ekisayiti we kikoma akagoofu we katandikira kati kumbe bano abasirikale baali bandaba dda n'ono omulenzi ndowooza nga balinze lwali nnyingiza mu nnyumba muno batukwate kati lwali lumu lwa mukaaga nga ngendayo ndabe ka boyfriend akapya akaliko nga nesolosa mu kisayiti kyaffe nga mulenzi atundula vanira amazzi okumutundula amperekera nzira ewaka yasooka kufuluma n'abaza ndowooza ye yali amanya abasirikale abo ng'akomawo nga ngamba jangu tugende nga tugenda tuba tufuluma bwe tuti ng'abasirikale bo bayingirawo batukwate ndowooza ye yali abamanyi ng'adduka ng'alondekamu nga bankwata eno okugira bwe kutyo kulaba nga abasirikale bambadde ne uniform nga mbuuza ate kiki tebanyega nno nakunyega nga bakubira oyo omuzeeyi yali akuuma ekisayiti
bannange nga oyo muzeeyi mukadde yenna mukyafu nga tebankwata n'oyo muzeeyi mbu gwe mbadde njagadde waawo mwekyo ekisaiti nga tubeera awo mukavuvu nga naabadde ayagala omwana omuto. Omuzeeyi yeegayiridde bannaaye munsonyiwe nga banta nno bantu obudde bugenderedde saawa nga 6 nno ndowooza bwe yaweerayo ssente nga nziri ewaka ate nno maama wange namusangayo nga mbuuza ovaawo oba namulimba na biki. Mama engeri gye litafaayo nnyo teyafaayo ng'asirika nga bubeerawo awo n'ako ka boyfriend lwe nkakyawa kyokka nno ngenda kufuna ssente naye ne ssente sizifuna. Nsigala nsoma nga mbakana ne boyfriend omulala. Bannaaye boyfriend avaako kanaaluzaala kanaalusomba mbakanye n'omulenzi omulala tupepeye nga tampa pulogulaamu nga tugenda tusisinkana ngenze mulabye atundudde vanira. Maama boyfriend yali disappointed ono owookusatu yali disappointed nga mwana gwe bulijjo tolimbeerera nga nsirika. Bwe nasirika nga tubeerawo kaboyi kano kaali kavubuka kato nga kaali myaka nga 25 akabeera smart kawanvuwanvu kati kakuba ebikumba bino ebigatta ebyalingawo ebinene oba byebitimbalandi kumbe kaalinga kalina abawala abalala abekaagala sinze nzekka nga tubeerawo tusoma tuwummudde saaditamu ya siniya ey'okubiri saano nayo lipooti mbeerawo naye omulenzi ono saamulabanga buli kaseera tuba tugenda tutandika okusoma siniya ey'okusatu nga wabulayo wiiki emu ng'omulenzi ono ampa pulogulaamu ngende musisinkana ewuwe. Kati nanange ngamba kangende erumu ku ssomero nno nayo lipooti yange mmanyi oba nayise ogenda mu siniya ey'okusatu oba saayise kuba nali seekakasa bulungi we nasomye nga ngenda. Kati kwolwo lwe ngenda maama yajja nga ngobeera nga mbuuza olagawa mugamba ngenda nno na lipooti nga mbuuza abaana batandise okusoma nga mugamba engeri gye babulayo wiiki emu essomero liyinza oba lyagudde nga ngamba togenda nga mugamba maama nze ngenda. Maama teyanfaako nga ndeka so singa yakozesa ekibuli awo naŋŋaana okugenda osanga emitawaana tegyandigudde. Agenda nga ku ssomero nga waggale nga nze nkomawo wa lulenzi wa boyfriend mugamba agenza okuzaala eminyira. Akomawo wa boyfriend kwolwo twasiiba tutiguka tutundudde vanira tumutundudde mwoleza olulenzi ndowoleza nkomyewo ewaka maama mbuuza ovaawo. Bannamulimba naki ng'okusoma kuddamu nga kutandika kumbe nze mpakudde olubuto nga tubeerawo awo mpakudde olubuto nze simanyi nti oba mpakudde olubuto nange ngenda owulira siri bulungi seewulira bulungi siri bulungi. Olwo ngambye maama wange nti mbadde njagala onkyusa essomero nga mbuuza lwaki nti enutamu ngisomye naye sibitegedde bulungi mbadde njagala nzirimu mu siniya ey'okubiri nga ngamba nti nti nga tukyusa essomero. Bwe twakyusa essomero bannaaye natuuka kulira essomero liri bulala nga liri bulala abaana bakola bye baagala. Omanyi omwana otuuka ku ssomero n'afulumayo ku ssaawa 4 ssaawa 7 nga bafulumanga we baagala ngenda olaba n'osijja bisobola nga ngamba kanzireyo ku ssomero lyange. Kati mweyo pulosesi y'okwagala okuddayo ate gye nasooka okusomera naye nga seewulira bulungi. Kati ekyannyamba nalina ssente za school fees zannemu osasula. Essomero lino lyali lisasulira mu bbanka nalemererwa otwala ssente mu bbanka. Kati ngenda okulira nga seewulira bulungi nga nkwata ku school fees ngenda nga neekebera. Bannange ngenda okwekebera abakyala nga ndi lubuto luli oluwedde emirimu. Mugambe nga n'abakyala ali lubuto nga ndi lubuto. Munaaye nga ngamba nkoze ntya nankubira ka boyfriend nankagamba owaye jangu nina kye njagala okugamba. Boyfriend yagaana okujja nga nzirayo ewaka ganneesibye nga ntuula awo. Bwe natuula awo nga ngamba nkoze ntya. Kati olw'okuba boyfriend ono ewuwe nali mmanyiyo. Kati bwe natuuka olweggulo nga mmanyi ono omulenzi ateekwa kuba nga anyinyuse konze kangendeyo ewuwe mugambe nti ndi lubuto. Saawa zaalinaawo 12 nga ngwamudde nga ngenda kucyo ngenda okutuukayo nga waggule nga ngamba kawawedde mudda mufunye nga nkuba kateni. Bannange ekyanzija enviiri ku mutwe ng'omuwala yeesimbye mu nju we nga tugasimbagana nga mubuuza owaawa naaliwa nga ngamba agenzeyo ku dduuka. Engeri gye nali manyi ono gyagula ebintu nawe tabuweesi genda ku dduuka. Nasanga omwami akoze sukaali omuti gwa sabbuuni nga mugamba owaaye nina kye njagala okugamba. Bannange mugambe nti sisita baamukyaye dda. Maama omulenzi yampitako ng'embwa eyita ku ssabo katona nkoona engwe n'eri yampitako buyisi bwe ng'ayitawo ng'ayingira yeggalira mu nju ng'oluggi alusiba
agenze wa mugole mugambe nti omulenzi yawasizza dda kyokka gw'oli lubuto tegambugumye mulowooza gambugumye ntuddaawo ku kabalaza sibitegeera nga kaabye omulenzi ali mu nnyumba akuba bukule naani na mugole tuddaawo essaawa 2-3 nnya neiba afuluma mbuuza muwala ate gwe wakaabira wano obadde ki. Nkutegeeza ku Dembelio Properties and Associates tulina estate ensangi ku Masaka Road, ewakiso ku Hoima Road, ebujuuko ku Mityana Road. Estates zino essatu nkukakasa nti nnungi nnyo ng'ogenda kuteekawo rentals, ogenda kuteekawo maka. So ng'ate njala kutegeeza nti bw'oba olina okuyaayaana kwa kugula ttaka lya farm, oyagala ettaka nga liri mu prime land, oyagala kuteekawo business ki, gu supermarket gunene, oyagala kuteekawo ssundiro ly'amafuta, ng'ettaka we liri wasava nnyo era nga si wogamba nti wano bateekawo ate ennyumba ey'okusulamu. Dembelio Properties and Associates bakulindiridde. Olina okuyaayaana omwaka guno ng'ogamba nti waakiri sozimo ne bwe nfuna 5/5 muyinza okuba nga muli balongo nogamba nti ffe tuli bakyali katutwala 5/10 ekyapa kisoma abantu aba beera 5/5 mbeere 5/5 mukimanyi nti kisoboka bulungi. Kakati mukwano jangu mu inbox oyinza okugamba nti nze sirina wa mukwano nze njagala 5/5 $5.5 6 ekiwawu ku lw'Emityana. Jangu ekyo mu inbox eyasozimo wandiika Dembelio tozzaako kigambo kirala, buli owulira nga sinnakuddamu gwe yongerako kigambo kyekimu Dembelio. Okumanya ebisingawo ku nsonga zonna ezeekuusa ku Dembelio Properties and Associates njagala kutegeeza nti ennamba oziraba ku screen. Oyagala kumanya bya biwandiiko byapa, simanyi ezo small letters of administration, ennamba oziraba. Madam Nacha Beatrice akulindiridde. Tuddaawo essaawa 2-3 nnya neiba afuluma mbuuza muwala ate gwe wakaabira wano obadde ki, nga mbimunnyonnyola ng'ono bwe yanfunisa olutanga ng'olabye omulenzi gwe wafunanga si mulungi, oyo mubulenzi anywa n'enjaga. Mugambe nti sisita ayagadde omusajja anywa enjaga amufunisizza n'olubuto tufudde. Mwana wa bendi omuto. Munange ng'akantemanga ngamba oyo omuwala yakamuwasa ennaku 2 emabega, ng'omuwala yakamuwasa ennaku 2 kyokka nze ndi lubuto banne nakaaba nga nyambuka nga ngenda nga ngwa ku luguudo nga nenya takisi wuyo takisi entuuse wensuula bannaye takisi yampisa nawo okumanya nga nali stressed nga takisi empisa nawo nga nfuna wenviiramu bannaye bwe navaamu nga nsangawo wa bode yali abeera n'ewaffe nga mbuuza gwe mwana wa gundi okola ki ebweru zino essaawa ng'ayombayomba nga ngulirayo awo ennaanansi. Bannange ennaanansi nayo yandeetera eminyira. Ennaanansi olubuto lwange olwo lwanjagaza ennaanansi nakati ndifa sikyerabidde, nakyo kyali kikolimo kyakubiri. Bannange nakati kikyangoberera bakyala. Yangulira ennaanansi nga nteeka ku pikipiki nga nvuga nga ntwala ewaka. Bwe natuuka ewaka nga nkonkona sisita wange nga byonna mbimufuuwa. Bannaye ndi lubuto biki nga munyumiza omulenzi wanzigalidde ebweru n'ayingira mu nnyumba n'omugole nga ngamba ekiki nti atulya nnanansi yaffe nga twebaka. Bwe twebaka sisita wange yabukeeza nkokola mugambe nti alazeewa agenze wa mama wange gye yafumbirwa eri ew'ekikadde ki nga ndoopa nga bwe ndi olubuto. Bannange bakyala sisita wange andoopye, sisita wange andoopa, nze sirina kye mmanyi olwo nze nange bwe bwakyanga ngenda brother wange nno okwewuuba ewa brother wange mulowooza nakyo tekyandeetera obuzibu. Nakati kikyanto kyalinga muli mutima ngamba oba lwakuba yali si mwana wa maama wange na taata wange. Munnange olubuto olwo nagendanga nnyo ewa brother wange eyo neebakayo nembeereyo kubanga engeri gye nalinga ewaka nga waalinga tewali kyakulya, ekyokulya tweyiya kyeyiiye, tetulina ssente. Jjukira maama yatulekawo ewaka tetulima, ekyokulya tweyiya kyeyiiye. Kati mu kusabiriza nnyo brother wange ne mweripako nembeera nnyo close naye. Abafamile yange banjagaza brother wange ne batuuka n'olowooza mbu luno olubuto lwali lwa brother wange bakyala. Olemwa nga kati kikyannuma ku mutima gwange kuno era nze abantu ba famile yange nabakyawa ebyaddala kunjagaza brother wange. Neebuuza lwakuba yali si mwana wa mama wange na taata wange kyekyamunjagaza batuuke n'ogamba nti yanfunisa olubuto muzaalemu oyo omwana kye batamanya nti nze nali muwadde mukwano gwange. Sijja kirwako nnyo ekyo nga munnange sisita wange andoopye wa mama wange. Sisita wange bwandoopye wa mama wange engeri gye yali nti omulenzi yali mukwano gwa waka nga mama wange akola ki akubira omusajja nga ajja ewaka. Omusajja we baamukubira n'ajja ewaka
abamugamba munnange wafunisa omwana wange olubuto era mutwale. Omusajja teyeegaana lubuto ng'agamba maama nti nina omukyala ewaka, mujjukire oli omuwala yamuwasa alina olubuto naye, ng'agamba maama nina omukyala ewaka, kakati mpaamu wiiki emu ono muzimbire ngenda mutwala mukyala ewaffe ninayo ekibanja. Nga maama agamba kale munnange omusajja bamuleka ng'agenda. Omusajja bwe bamuleka n'agenda, omusajja kumbe ye bwe yagenda ng'atundamu bye yatundamu ng'adduka. Ngambe nti sisita bamulekedde olubuto, omusajja simanyi waabwe, manyiko kimu nti bamuzaala eyo, simanyi waabwe. Omusajja addusa ndekedde olubuto nga mbeera waawo n'olubuto lwange. Kaakati engeri gye twali tetulina nnyo kyakulya nga tweyiya kyeyiye, abeera mu mbeera enzibu. Embeera yanzibuwalira bannaaye, yanzibuwalira. Twabeera waawo ne sisita wange. Sisita wange alina boyfriend okwo ku kyalo gwe yali ayagala, ng'era ajja ewaka n'amukyalira lwakya lumu nga mpu yanjagala kulya ku nnaanansi. Eno sitole nina ensonga lwaki ngireese kuba nayo yamala nendeetera ebizibu. Lwakya lumu nga njagala okulya ku nnaanansi, ngendeyo mu katawuni nga ntandika okunoonya brother wange. Bankyamunoonya nga sigwa ku X-Fast Cat nga mugamba gwe brother wange omulabyeko nti nedda. Nga mugamba mbadde njagala kungoya ku nnaanansi. Denzi nga lidda mujangu ewaka. Mugambe sisita agenze waka wa X amugulire ennaanansi. Bannange. Sisita ng'agenda ewa X amugulire ennaanansi. Sisita bw'agenda ewa X amugulire ennaanansi. Twatuuka bulungi ne tuyingira eri ennyumba baali basulamu abantu nga bana. Ngenda kubulirirwa X nga neeyibakira. Nga muganda wange ngulire ennaanansi, naawe ngulire ennaanansi. Ngenda kugulira naawe, nga bafumba obuugi nga banywa, nga mbuuza oyagala obuugi ko nze nedda. Njagala nnaanansi tubeera wa obudde tebuzibye. Obudde saawa tezigenze. Seebase eddenzi terizzemu buliri mugambe nti X alumbye ku buliri kyokuma n'abendi alina olubuto. Munnange ng'eddenzi lirumba ku buliri. Eddenzi bwe lyalumba ku buliri, eddenzi nga teritundula vanira. Bannange temulaba nti buli eri yantundula vanira ne gundi ne bitanyumira. Banaye tekuno tebyanyumira. Bannange yantunduza kibuli. Naye omulenzi oyo yankola ekintu ekyannuma nakati sirikyerabira. Omulenzi oyo yankola ekintu ekyannuma. Bakyala nakati kikyannuma. Munnange bwe yamala otundula vanira nga nziruka nga nzirayo kapaalo waka nadduka kiwalazima mpaka waka nga ntuuka ewaka nga neebaka. Bannange olubuto nga terutandika kuvaako musaayi, nga luvaako omusaayi olunaku olwasooka, nga luvaako omusaayi olunaku olwokubiri, nga ngamba kaluveemu nalwo nduwone, nga luvaamu omusaayi olunaku olwokusatu, ng'olubuto terusitoopinga. Nga lusitoopinga Mukama yalusaasira. Kaakati nze nga bwe nabanyumiriza nti ewaffe tuli bagomba. Maama wange bwe nafuna olubuto olwadde nali mwana muto yagamba kamuleka azaale, ngeri ewaabwe gye bali bagomba Mukama yatusaasidde azaale omwana we. Naye ate mu kutusaasira ne tuzaala omwana yandekawo ewaka teyantwala. Nze mutima ngamba kale singa yantwala ewuwe eri gye yali yafumbirwa osanga sandikoze ensobi ze nakola wadde nga seewolereza. Ate era mu mutima omulala ne ngamba osanga era senga bwe yagenda ofumbirwa yantwala n'atandika waka ne sisita wange osanga oba sandi yonoonese nnyo nakutuuka kuwa kulambo tona bizibu bye ndi mu ssaawa zino. Yambeera waawo ne sisita wange yalina taata w'abaana, taata w'omwana we gwe yali ayagala, naye nga talina ne ka boyfriend ke yali ayagala ku kyalo okwo. Kaakati olunaku lwakya lumu ka boyfriend kano kajjanga ne kamukyalira wano ewaka waffe anak'oku kyalo. Kati olunaku lwakya lumu n'akola ki? Twatambula ne tugenda ewa bbaawe taata w'omwana. Bwe twatuukayo twasulayo. Kati mu kusulayo nze waliwo ekitansanyusa ne nvaayo ne mmulekayo. Kati bwe mmulekayo olw'okuba kano ka boyfriend ke kaatulaba nga tugenda babiri nga kambuuza munnaaliwa nti nze mmanyi kye naddamu, nze muleseeyo ewa bbaawe. Ambuuza ewa bbaawe nti mugambe sisita alopye muganda nti nze muleseeyo ewa bbaawe. Nambuuza walidde ekyeggulo konza nantwala ngulira ekyeggulo. Ono omulenzi bwe mmala okgenda omusaba ennaanansi n'atundula vanira wange yatandika okwewuuba ewaka ewaffe ng'ajja n'ono boyfriend wa sisita wange bajjanga. Kati boyfriend wa sisita wange ng'abeera anyumya ne sisita wange nga n'ono yeefuula anyumya nange. Kumbe nze nali namukoowa ku kye yantuusaako ku olwo kye sitabanyumiriza. Nali mu kyayi era ku olwo lwe namunaabira ddala. Kakati bwe nzirayo wano eno maze oloopa sisita wange ono antutta ngulidde ekyeggulo.
nga mbeerawo awo ng'abeeranga ngulira ebyokulya nti nabeeranga sinana kyakulya waka. Abeerawo ng'abeeranga ngulira ebyokulya ngulirayo ekyeggulo ne we yalinga ajja okulaba sisita wange nga ffembi atuleetera. Kati munnange sisita wange eri ewa bbaawe gye namuleka yamalayo ennaku 3. Bwe yamalayo ennaku 3 ng'akomawo ewaka. Akomawo ewaka yasanga akalenzi ssebo kaamulinze dda. Mugambe nti akalenzi kaamulinze dda. Bannange akalenzi kaawuttula sisita wange kaamubba. Sisita wange n'anyiigala nga kankuba katya keekandiisa keekandabirira nga kamuwuttudde. Sisita wange bwe yajja ewaka yayitawo buyisi mpaka ku poliisi akaloopye akapangisiriza abasirikale bajje bakakwate. Baanamwe nga akalenzi sikalabula nakagamba gwe nno wakubye sisita wange. Sisita wange akuleetera poliisi kukwata. Mugambe sisita aloopye muganda we. Nakalenzi. Nange munsonyiwe kati mugenda kunnyiigira. Ng'akalenzi nkalabula nga keekweka bwe kwekweka ng'ebya poliisi bikakkana mujjukire kino nti ndi lubuto temukyerabira sitole gyeraga temwerabira nti ndi lubuto ne ex wange antundudde vanira nga ndi lubuto. Akalenzi keekwese kaakati lwali lumu nga kagenda oba kaali kayogereza biki ku sisita wange nga wayise ebbanga. Sisita wange yakawandula amalusu yakawandulira amalusu nga bayomba nga beekyanga nga sisita wange mubuuze ekyokoze kyaki kantamaatama dda lalala bayombye nze nga mmanya beekyayi nze beekyawa. Kati mu kwekyawa wano nina ensonga lwaki nze mbanyumirizaawo nga beekyawa okwekyawa. Kati omulenzi ono yayagala akole revenge ku sisita wange mukiwulira. Kati mu kwagala okukola revenge ku sisita wange laba agwa mu njala. Mugambe nti agwa mu njala ekya. Omulenzi ono boyfriend wa sisita wange ajja atandika okunkwana nkwana mujjukire ewaka tetulina kyakulya tweyiya kyeyiye nze either nkijja kwa brother wange oba okugisula. Brother wange yali yawasa kasikakwano kange nga babeera bonna awo nabuuseewo naye kano kakwano kange katuuka ekiseera ne kankoowa ndowooza kuba nalinga ngendangayo buli lunaku n'endya. Kati kano kakwano kange katuuka ekiseera ne kankoowa manyi bamulamu bazungira nnyo ewantu nawo batama nenkizuula nti akoze eki nti omuwala ono ankooye. Ku Aisha Furniture Mart ebbanda oba otuuse mu Kabaka. Ku Aisha Furniture Mart ebbanda obeera otuuse mu bakabaka ba furniture. Njagala kutegeeza nti buli kibajje ng'oggyeko kofini ojja kisanga eky'omulembe ate ng'ojja kisobola kubanga waliwo promotion eya 50% discount mu mwezi guno gwe tulimu ogw'omwenda gwe gutambulira ne guggwako promotion ebeera eweddeko. Promotion eno tutegeeza ki? Walambula ekibajje ekyali mu $10,000 kati komawo otwala ekibajje ekyo ekimu kye walaba ku $5,000 kyali kya $2,000 okitwale ku emu $3,000 okitwale ku emu kitundu kya $1,000,000 okitwale ku 5. Njogera ku bitanda by'abakulu eby'abaana, njogera ku dining, njogera ku center tables, njogera ku sideboards, wardrobe, buli furniture gwetaaga mu nyumba mu fumbiro ojja musanga ku Aisha Furniture Mart. Enamba ogiraba eri egi. Okumanya ebisingawo osobola okubanga muwuliziganya n'omusinkana ebbanda. Kati ono boyfriend wa sisita wange mukunkwana ennyo bakyala mulowooza sakkiriza kamuvumenze mugambe nti akola ensobi gy'alifa yejjusa. Muyinza okuba nga munvuma n'ekituufu kyo kiri nti nakola ensobi erifa tevuddeewo mu bulamu bwange. Ebintu bino nabikola nina emyaka 17 naye kati bikyantokyalinga mpaka na kati. Zo sisita wange yansonyiwa era ye mukwano gwange asinga ku nsi kuno. Yansonyiwa ddala completely. Omutima gwe guli kirini gyendi in that nti naye nze asinga okuba mukwano gwe. Nimwe temumanyi bulumi bwe nnina nze ku mutima. Nina nenjogera ebintu bino nga nseka abantu ne bantunuulira. Bakyala nga njagala boyfriend wa sisita wange. Gambe nti ayagadde boyfriend wa sisita we. Sisita wange teyakimanya nga tutandika okukutanga tuteguka. Naye n'omulenzi gwe njagadde talina nawe abeera mu nnyumba ya jjajja wange eri ne brother wange mwe baali babeera mu nnyumba era mu kuteguka kuno twasinkananga mu guest house gye twabeeranga nga tuteguka. Kati lwali lumu nagenda n'endwayo ne mmala weeks 2 nga sikomyewo waka. Bwe mmala weeks 2 nga sikomyewo ewaka nga sisita wange agenda agamba mama wange nno muwalawo yagenda naye simanyiwa gyali nga tebatandika kunoonya nga banoonya
nga tebanoonya batadde ebirango ku CBS, banoonya buli tawuni batadde ebirango ku mizindaalo. Kati ono ng'abiwulira eyo gye yalingaako yajjukira nze nasibanga mu guest house mwe nasulanga, oba mukiwulira, mwe nasiibanga mwe nasulanga, naye nga ye afuluma ebweru n'agenda n'anoonya ssente kubanga era twabeeranga ku mmere ya leero. Tutiguse nekwese mu guest house tutiguse bwe zitulema okusasula bwe tuddukayo bwe tugenda mu ndala bwe tutoloka bwe tugenda mu ndala. Kati twali tutolose ekiseera nga kiweze, olubuto nno olukuze luweddeyo bannanga, omulenzi akuliriza olubuto lwa musanjuwe. Kati olwekyo njogedde kyaki kamansonyiwe nga nzirayo ewaka. Bwe nzirayo ewaka nga bambuuza, basisita wange ambuuza ovaawa, nga mulimbalimba nina gye namulimbalimba eyo mbu gyenva. Mukazi wattu ng'abivaako. Kati mukudde ewaka maama wange yali akomyewo ewaka ng'abeerera ddala waka awo. Kaakati nga tubeera awo ewaka, kati mba naakatuuka ewaka mu nnaku ssatu maama wange ng'atambula atuleka ewaka agenda mu kyalo. Kati kwolwo olunaku nawerekera maama wange agende mu kyalo, namukomya mu katawuni. Bwe mutuusa mu katawuni nga nkomawo ewaka, bannanga omuntu eyalese sisita wange nga mulamu. Maama nasanga sisita wange afa. Namubuuza ate gwe obadde ki nga kaabye. Maama kumbe yalina olubuto ayagala ddujjamu, alugisaamu ki? Bidagala biganda. Bannange bakyala, ebidagala ebiganda kikuttira ddala n'ofa n'ofiira ddala. Sisita wange mukutte muyambye mwambaza tumututte mu ddwaliro. Bwe mutwala mu ddwaliro, nange okutuuka ku ddwaliro nga waliwo omukyala ali mu kitaba ky'omusaayi nga bamutwala bati ku special emwongereyo. Bamutwala mu special tebaleeta ambulance. Omusawo atugamba mulaba oyo abadde agezaako naye okuggyamu olubuto n'eddagala egganda. Naye bw'obuggyamu olubuto n'eddagala egganda, olubuto teruvaamu, ofa n'omwana n'alyoka akola ki? N'alyoka afa. Era we nategeerera nti okuggyamu olubuto n'eddagala egganda si kirungi, kibi, kittira ddala. Ekyo njagadde nakyo nkyogereko. Sisita wange yali afudde nno mu by'okusaaga. Nga bajjanjaba sisita wange nga olunaku luziba ku ddwaliro nayo twatolokayo butolosi nga tudda waka. Bwe twadda ewaka waayita wiikisi 2 nga nzaala kibebi kyange, kibebi boy. Sisita azadde annange we nazaala kibebi boy nga tudda waka, nga abasawo batusiibula tudda waka. We twadda ewaka waayita wiikisi 2 ne sisita wange n'azaala kabebi mujungu. Mugambe nti sisita azadde kabebi mujungu. Olwo maama wange alina abalongo ewaka kubanga omutabani wange omukulu asingako wa sisita wange emyaka wiikisi 2 2 weeks. Nga tubeerawo awo nze twejjanjabye tutereddemu nga siddamu nga sibula ewaka. Bakyala naddamu nembula ewaka nengenda ewa boyfriend. Mugambe nti agenze ewa boyfriend nga nziramu nga ntoloka ewaka nga ngenda ewa boyfriend nga nfumbirwa. Sisita afumbiddwa boyfriend wa sisita we. Omuvubuka ono yali yavaawo mu nnyumba ya jjajja wange mwe yali abeera ne brother wange, yali yavaamu n'afuna ewa mukwano gwe gye yabeeranga, era tapangisizza wabula afunye ewa mukwano gwe amubudamya. Mukwano gwe oyo we yamubudamya yali nnyumba ya kijja era nga nnyumba nnamba kuba yalimu ebisenge 2 n'akasitoowa n'eddiiro. Kati mukwano gwe ng'amuwaddeko ekisenge kimu ne mukwano gwe mwe yali asula. Kati nze munnange nziramu omulundi ogwokubiri ntoloka ewaka ngende ndabe ku lulenzi. Mugambe nti sisita agenza okulaba ku lulenzi. Sisita agenza olaba ku lulenzi. Bwe ngenda olaba ku lulenzi saagenda nti intention yange yali egenze kufumbirwa. Nagendayo kulaba ku lulenzi. Kati bwe mbeera eyo ndaba ku lulenzi nalwalwayo, omukwano gwambika amaaso n'endwayo. Kati bwe ndwayo ate ewaka era baddamu okunnoonya. Kati bwe baddamu ewaka okunnoonya natyo okudda ewaka. Bwe okudda ewaka waliwo omukyala eyandaba era n'akakasa n'omuntu gwe mbeera naye. Bwe yakakasa omuntu gwe mbeera naye n'agenda n'abagamba ewaka, n'abagamba we mbeera, n'abagamba n'omuntu gwe mbeera naye. Kati wano awantu ono boyfriend we yali afunye waali si wala nnyo n'ewaffe.
kati ono we gamugwa mu matu nti nno ab'ewaka bategeddewo embeera natyo okudda ewaka mujjukire ono boyfriend gwenjagala wa boyfriend wa sister wange bulijjo twabikwekerera kati byeyanudde bizze bakigamba batya bizze mu lwatu bannaye natyo okudda ewaka nga ngamba mama wange naamutunulako ntya sister wange naamutunulako ntya nti nayagala boyfriend we nga mbeerawo omwana wange bw'aba aweza emyezi 3 nafuna olubuto bwe nafuna olubuto omwana wange yafuna obwosi bannange bwamuyisa bubi ng'atandika okwonooneka ekyali ekyana kafuusa akaana omwana ayonoonese kati obuzibu nga bunajja omwami ono gye yali akolera gwe nali nfumbiddwa olwo neefumbizza ekisi wange gye yali akolera kati baali lumu nga bali eyo bali mu kukola ekisi n'asimattuka ekigambo n'akigamba omwami wange nti mumulabirire mukuze ffe twakola ogw'okuzaala allah mujjukire ono omwami yali akimanyi nti yatandika okunjagala nga ndi lubuto era buli kimu yali akimanyi nti nina omusajja taata w'abaana nga si ono ekisi wange byonna yali abimanyi kati laba ekisi bwagenda yeewaana mbu alabirire omwana bo bakola ogw'okuzaala yakimugambira naddala mbu bo batundula vanira ne bazaala kale azini yakimugamba mu kamanyiiro yamumanyiira ate nga jjukira ekisi ono yajjako ewaka beesombaka ewaka ababiri nga ekisi azze kulaba nze nga boyfriend ng'ono omwami azze kulaba girlfriend sister wange that means yali talina ngeri gyakiwakanamu oba ntegeerekese omwami ono yatandika okucunya omwana wange omwana aliko obwosi omwana n'atandika okukubibwa omusajja yatandika okucunya omwana wange mu buli ngeri n'atandika omutwalanga mu buliri mbw amwebasa n'amunyigiriza nze waliwo n'olunaku olumu lwe nalowooza nti yali ayagala mutuga kuba namusanga mufuvubiddeko banange nenti omutima gwantyemuka omwana wange mu kutulugunyizibwa okungi omwami ono kwe yamutulugunyaamu ate kati wano we twali tubeera neiba waffe yali mukyala mukadde nga mukulukulu n'atandika okungamba mumwana tumuliisa oyo mwana mukulu muleka atandika okweriisa omwana kino gwagamba okweriisa n'okwenywesa omwana yatandika okuba nga ggwawo omwana katono anfeeko omwana ono yali aweza emyezi 6 nga yenna aweddewo sister wange gwe nabbira boyfriend ajjankyalira mugambe nti gwe nabbira boyfriend ankyalidde gwe nabbira boyfriend wankyalira bakyala natoniwa bakyala nakogga nze naggwawo nabulettako okummira nemutunuulira nga mpulira nfa ate naye bwe yatuuka yansanga mu ddiiro nga ntudde ku ttaka n'omwana wange awo n'atuuka ku mulyango saamunyega kyoka tusanyusa okulaba oba ki saamunyega nasirika. Masses Quality Beddings enansana ku Mastowa opposite stage y'ekyebando wansi wa Epic Motel mankujjukiza edduuka ly'ojja okulaga osange buli kye weetaaga okubeera ne bedroom ennungi. Mifaliso, mattress cover, mattress protector, masuuka, pillow cases, oyagala blankets, oyagala ziduve, oyagala bed covers, oyagala mosquito nets ez'omulembe, doormats, carpets, ironing boards. Buli kye weetaaga mu bedroom ojja kisanga. Ku screen nga bw'olaba Madam Masi akulindiridde musinkane saba akuweereza bifaananyi siima byoyagala mukkanye kibeere nga kiggwa. Ng'ayingira nga nsiriise banaye nga nze mpulira nsannyaladde nga ngenda gamba nti sister wange nti namubbira boyfriend naye baali beekyayi ekyekituufu naye era wadde baali beekyayi sandi mwagadde omusajja oyo yali nsobi eyo yali era ng'ajja ng'ayingira bwe yayingira simunyega nsirise ntudde wansi ku ttaka yeeyingiziza simwaniriza kuba nzijukira ebiseera ebyo omulyango ogwo gwali teguliimu kateni zaali madinisa mulyango temwali kateni yayingira buyingizi kateni nali njozezza nga njanise kuba nzijukira yajja yayingira buyingizi olugi lwayuggule nga ndi mu ddiiro ntudde nga bw'oba oli omulyango otunula munda maama sisita wange yajja n'antunuulira n'ayingira ze ne kamujunguke nsaamunyega ng'ajja asanga kino ekyange kyonna kikoze kiweddewo kisajja kyattu kisigazza mutwe ng'atunuulira omwana wange myezi 6 kake kaali katandikiriza n'okwavula kaali kakoze mangu emirimu kali awo ntunudde sinyega antunuulidde tanyega
ng'asitula omwana wange ndowooza nga tamutegeera nga nange kennyini sitegeerekeka bannange nange obufumbo buno bwe nafumbirwamu bwali bwakyavu. Boyfriend gwe natwala yali wa mwavu ebyaddala in that nti walingawo ne wetwalinga ng'oluusi tetulina ssente zakulya mmere nakugamba kaŋŋende enkole n'osigala awo n'agenda n'akola n'akomawo olweggulo n'aleeta ne mulya. Kati kitegeeza oba wasiibye jjukira nfunye olubuto ate nina omwana bebi ebyo ebiseera n'omuyonsa era nali oba nkyamuyonsa. Yes nali nkyamuyonsa nga sisita wange ambuuza oli otya nga muddamu bannange nga nokankanankankana natya naŋŋamba nze munnange nze mukulu ku ggwe ebintu mbitegeera nze nakusonyiwa mugambe nti sisita wange ansonyiwa okumanya yansonyiwa yandeetera ne ssente lwakuba mama yali azimuwadde nga nsonyiwa bwe yansonyiwa kati olwo nafuna obuvumu obuddayo laba ku maama wange nga ntegedde nti sisita wange takyanyiigidde nga nfuna obuvumu anzirayo nga ndaba ku maama wange nzirayo laba ku maama wange agenda otunula ku mwana yamutuuma Namaliba mbwe yali Big Masavu kati Big Maliba ati omwana wange bannange ekibebi kyali kinene nga bakiyita Big Masavu kati olwo n'agamba eyali Big Masavu kati Big Maliba bannange mugambe eyali Big Masavu afuuse Big Maliba. Mama wange omwana abunzijjako nga amusigaza bambi saasulayo ne kwolwo naweta Bulwesi nga nkomawo ewange nga ntambuza bufumbo nga nzaala omwana wange ng'omwami muzaalira omwana nzadde era eddenza eryokubiri bwe nzaala eddenza eryokubiri atubeerawo nga tutambula. Omwana ono bwe tumutwala ewa Sizaala okumutuuma amannya Nazaala yaŋŋamba mwana wange otomedde nti kiki famire eno gy'otomedde si nnungi era nkubuulire genda weekubisa akayiso nga nno n'ebyempiso sibimanyi ngamba nkubuulire genda mwana wange weekubisa akayiso nga bwe yabiŋŋamba byonna bwe nabikomyawo ne muloopa ew'omwami wange nze tombuulira nakomawo nga muloopa nga ŋŋamba oyo mukazi tanjagala anti jjukira yali maama ani bamuyita batya ye yali maama we muto bamuyita batya babayita batya sikyerabidde bakyogera yali maama we muto nga si yamuzaalira ddala nkyerabidde bwe bakiyita nga ŋŋamba omukazi oyo tanjagaliza biki akugamba ati ekyo ekigambo bwe kityo naye era akayiso ke yaŋŋambye okwekuba nakeekubya nga tubeerawo n'omwami tubeerawo mu kwekubisa akayiso ako ng'omwana wange ali mu myaka ng'ebiri gyali gigiweze naddamu nenfuna olubuto olulala bwenaddamu okufuna olubuto olulala olubuto olwo lwayita ku mpiso bwe lwayita ku mpiso nengenda mu ddwaliro abasawo ne baŋŋamba olubuto olwo si lulungi luggyemu nno nga nina ne ssente ejijjamu olwo olubuto nali sizirina bakyala nanguma nga nzaala omwana wange naye mba naakazaala kyenzijukira obulungi mba naakazaala omwana oyo owookusatu Nazaala wange yafa. Nazaala wange bwafa batta namutte nga bba wange bagenda okuziika omwami wange baali babazaala abaana 4 mu Nazaala oyo. Nazaala yali yazaala abaana 4 ng'omu yafa ne basigala 3 naye ekintu ekyasinga okunneewuunyisa bwe bagenda okuziika ekibanja kya mama bwe baleka bakitunze n'ebintu byonna ne babigabana era badda nabyo. Kati mu kudda n'ebintu mulamu wange ono omuwala yajja ewange n'amalawo almost 1 month. Bwe yamalawo omwezi omulamba yavaamu statement egamba mbu brother we yandiwasizza sister wange. Okitegeera, brother we yandiwasizzaamu sister wange teyandiwasizza nze. Ekintu ekyo kyannuma kubanga yakyogera mpulira. Bannange ekintu ekyo kyannuma. Nentandika okukola ku fujjo ku mulamu wange mpaka n'atambula n'ava ewaka. Kati tuba tukyali awo. Mulamu wange omulala omulenzi naye atandika okwewuuba ewange. Yeewuuba n'ekimwewuubya ki? Ayagala TV kubanga omwami wange yali agabanye TV. Kakati process eyo okujja okulunda otwala TV twali lumu ku dining nga tulya mmere yavaamu statement egamba mbu kubanga yali alina obutakkanya ne mukyala we waka. Yavaamu statement egamba nti omukyala bw'alemererwa okuwa ekyekiro omufunirayo omukyala omulala amuyambako. Ekintu ekyo kyannuma naye mu kwogera statement eyo
nze mu mutima muli ndowooza omwami wange obwenzi bwe bwasimbukira. Mujjukire nze omwami ono bwe yanfuna n'antwala n'ampasa yammanyiiza nti buli lunaku tulina ottundula vanira, buli lunaku. Omwami yatuuka ekiseera ssebo nga takyayagalira ddala kukoona ku vanira, anti afunyeeyo annyambako. Muganda we yamuwadde statement. Nze ngamba byatandikira awo. Omwami ono bwe yajja okutandika okwewuba ewaka, batandise omukwano awo ogw'ekisiru. Omwami wange kati olwo wanyuka ng'alumba wa brother we, kumbe baali bamufuniddeyo akagaalo gye beesisinkana eyo. Nze simanyi. Kati mu butamanya nze we mmanyira wa akyusa tayimingi y'okudda ewaka. Omuntu eyalinga adda ewaka ku ssaawa 2 atandika okudda ewaka ssaawa 6-7. Lwali lumu nga nange ngamba omwami ono lwaki akyusizza obudde bw'okudda ewaka? Nga mulowooza sigenda nga sigwa mu kimuli, nga ngenda ngwa mu kimuli. Mankyali omwo mu kimuli ajja ku simu ng'anyumya n'oli gw'abadde gy'ava. Era anyumira bulungi empeke, ssenyiga oyo akuluma nnyo, biki byonna bingwa mu matu ndi mu kimuli nkukunadde. Naye mujjukire mu kimuli kye ndimu kiro ssaawa 6 n'onsi takusobola okulumirawo mu kimuli. Byonna bingwa mu matu. Awaanya omuwala era nga bwe batundudde vanira bulungi, biki gonna nga gangwa mu matu. Ekintu ekyasinga ekirala okunnuma, omwami owange yali yaddira ex we first card, yali yamuddira. Bw'amala okuggyako ono ku ssimu amusiibudde, abaka essimu akubira first card baalinga banyumya ng'amwogera erinnya. Neŋŋamba omwami yaddira dda naani ne ex. Bannange ekintu ekyo kyannuma. Nava mu kimuli nga mpuuma, bakyala nava mu kimuli nga mpuuma nze. Nentambula nenzira ewaka nefula abadde mu ttooyi kuba ye yaddayo ewaka n'akonkona ng'alaba tewali aggulawo n'asindika oluggi. Kwajjukira obudde nali siri bweru nga sirusibe, nali ndi bweru nga sirusibe. Asindise oluggi ayingidde tandaba yeetoolodde neefudde abadde mu ttooyi. Tuyingidde saamuwana Kyaggulo n'ekyekiro saamukombya. Yankwatako gumu 2 nga musindika eri. Teyafaayo kuba yali akkuse. Kafa omukkuto. Yasindikamu gumu 2 ng'abivaako nga yeebaka. Ng'omwami tatandikirawo obutakomba ku Kyaggulo. Mwami ng'atandikirawo ng'agaana okukomba ku Kyaggulo. Bannange nze nawulira ennaku, mujjukire nno nange bankwana naye sibakkiriza. Oba okitegeera, bankwana naye sibakkiriza. Omwami takyakomba ku kyekiro, takyakikombako. Nansirika ngamba omukyala bw'atawa mwami kyakiro, omwami afunayo omukyala akola ki? Ayambawo. That means omwami bw'atawa mukyala kyakiro afunayo omwami ayambako bbaawe. Mukawulidde akantu ako? Mugambe nti sister afunayo ayambako omwami we ku kyekiro. Bakyala nga nange nfunayo ayambako ku mwami wange, ng'olwo nange ntandika ottiguka ntiguse. Nange ng'afunayo nange ayambako omwami wange. Omwami kampe ssente. Omwami watandika okumpa ssente nga nnyirira bityolo, atandika okwessaamu kasente koona ayambako omwami wange ku kyekiro kampa. Nsibya akaviiri, nguze obugoyi. Bannange bakyala nange ntandise okunyirira. Mulaba ensobi abaami ze mukola. Obwenzi kasita buyingirira amaka, obwo buba bugenze. Obufumbo bwange butyo bwe bwasaanawo lwakuba siwejjusa, naye bwasaanawo bwe butyo. Nange ntandise otteguka, omwami ampadde kasente. Ampa kasente ntandise osiika obucapati nga ntambuza ku capati nga bwe neebuzaabuza nti in that nti omwami ono bw'anambuza sente gye nzijja nja kuba nina answer. Mbeerawo ntambuza obucapati bwe ntiguka n'ono, ntambuza obucapati bwe ntiguka n'ono, ng'ono gwe nfunye gwe ntiguka naye taŋŋamba nti suula abaana nze nkuwase. Omuvubuka nga ŋŋamba mukyala suula abaana nkuwase nga ŋŋamba ekiki, ninako n'omwana ayonka. Maama omulenzi kolo we byakoma nga mukyawa. Bwe namukyawa nga nsigala ntambuza capati zange nga sisita wange tanfunira sayiti ngende nfumbe emmere, nfumbira abazimbi. Sisita wange anfunidde sayiti. Sisita wange bwanfunira sayiti ntandika okufumba. Olwo nno nsiika capati, nfumba emmere, nali nfumbako nga n'ebijanjaalo n'omuceere.
naye ng'ono ansasula 50,000 naye emmere eringa yali eya woteeri nga bazimbi bamusasula bazaali 3,000 baalinga bamusasula nga nze apa 50,000 olunaku. Kati kye nakola nga nfumbawo obuugi obusera ekikopo kya 5 ne chapati zange wamma nga ntandika kukola maja. Mugambe nti sister naye atandise ofuna akasente k'ekikazi, tandise ofuna akasente. Nyiridde omwami gyali ewaka namusabye nakkiriza. Nkoza akasente olwo omwami sikyamufaako. Mugambe nti obwenzi bw'omwami bukula, obwenzi bw'omwami olwo bukula, olwo n'obwenzi obwange ng'olwo bulinnya ku leve endala. Ku saiti nfunyewo fowaman. Mugambe nti sister afunye fowaman. Nga nange nfunawo kifowaman. Tutiguse lwakya lumu bakyala lwali lwa mukaaga olunaku olwo sirirwerabira. Mama wange yatamba n'agenda mu kyalo n'angamba ngende mukuumireko ewaka, naye nga nkola eri wansi ku saiti. Kati mama wange bw'agenda mu kyalo ono namugamba nti owaayi mama ngambye ngende mukuumireko ewaka ennaku ezinga 2 oba 3 nga nzikiriza ngenda ntandika kubeera waka nga nkuuma baana bwe nfumba mmere yange ku saiti. Lwali lwa mukaaga nga ngenda ku saiti okubanja kubanga ku masaiti basasulanga lunaku lwa mukaaga. Oba olina mukama wange yalinanga okunsasula ne bano bemba nawezeweze ku bucapati bwange n'obuugi bansasule. Nga bansasula ng'abazimbi basaasaana, nze nga nsigalawo ne fowaman wange nga tutiguka tutundudde vanira. Olwo lunaku fowaman lwasooka okukomba ku vanira. Mugambe sister agabye vanira w'abendi. Ngagaba vanira w'abendi nga tumutundula. Nafubutukayo nno ssaawa mmeka? Ssaawa 4 ez'ekiro lwe nkomawo nzongatana. Kati awo ewaka waaliwo omukwano gwaffe owa famire, naye ng'amanyi bulungi omwami wange, laba nga yandoopye. Ebintu bino nali saabimunyumiza, naye simanyi muwala ono ngeri gye yabitegeeramu nga ndoopa. Ngenda okudda ng'omwami ayimiridde bw'ati ewa neiba anninze. Kati nze mu kudda namulaba nga ndaba ajjeemu essaati ne ngamba ono si taata gundi. Ne mwitako ne ngenda ewaka. Bwe ntuuka ewaka nga sisita wange ngamba bbaawo ava wano. Kamugamba ava wano okukolawo ki? Bw'agambye mbu abadde talina kisumuluzo abadde azze kunona kisumuluzo. Tuba tukyabinyumya oluggi nkonkonko nti ate kiki? Nti nze gundi atumye akaana. Mama gundi, tata gundi akuyita konzaaliwa. Ali ku kkubo. Nga nyambuka ku kkubo ng'omwami answakidde alinga omusoto omukobeko. Mama! Nga nkwata bwati omukono ng'akunyweza nga nnyiga. Nga mubuuza ate kiki? Nga ngamba tutambule tugende ewaka. Nga mubuuza tutambule tugende ewaka waliwo obuzibu. Tugende ewaka. Nga mugamba kati nno ntangende nno n'abaana. Abaana babaleseewo eri ebbanga lyonna nga babaleseewo leero basula eno. Nga mugamba ate omwana wange ayonka. Nga ngamba nga wabaleseewo kati balekeewo tugende. Munnange mu bulumi obw'ekitalo nga neesimatula ku musajja, nakozesa amaanyi gonna n'ag'omu buto nga neesimatula ku musajja nga nziruka. Bannaye nadduka nenzira ewaka. Kati oluggi nali nalese nziguddewo oko sayidi emu kuba zaali ddabo, eziri zaali za ddabo nga nziguddeko lumu olulala nga luggale. Bannange omwami yangoba nampisa mu luggi ewa nazaala we nennemererwa n'oyingira mu nnyumba ewaffe. Mujjukire omwami ono angoba tawangako wadde mama wange kasukaali wadde kasabbuuni wadde akaki. Ewaffe tebamwagala. Sisita owange tamwagala wankubadde nze yansonyiwa naye omusajja teyamusonyiwa. Munnange omusajja yangoba, omusajja nampisa ewaka. Nalemererwa okuyingira enju nampisa ewaka. Tuuto tukiridde wuuyo tuyise emmanju tuyise mu bitooke tuuto tukiridde. Ewaffe waaliwo ekkuba eriyita emmanju tuliyiseeko mukkirize ye emmanga nno mukkiriza mumutwalawa. Eyo waaliyo ekisaiti kwe nali nga ntunda chapati nga muddusa mumutwala eyo abazimbi bamunsekulire. Anaye bakyala bwe natuuka eyo ng'abazimbi kumbe basaasaanye edda lwa mukaaga. Omutima guŋŋamba luvannyuma nti eno gy'odduka olaga tebaliiyo muweesezza mu bikata. Yamala nankwata nankomyawo. Banaye mu kunkomyawo omusajja yankuba. Olwo lunaku lwe namukyawa. Omusajja ono yankuba nammalamu nno obusiru bwonna. Naye nga ankubira waffe.
n'alyoka ntwala nga nkulubeesa mpaka waka nambuuza ovaawa nemugamba nze mbadde nva wa mukwano gwange mukwano gwokyoyo gwokyalira ekiro kino nemugamba nze kugambye mbadde nva wa mukwano gwange nagamba nze mukazi gwe nsobola okukuba nenkwasa ogwo omutwe nange nemugamba nkuba onzita omala ondye nagwe eri ku buliri bannange omusajja yakaaba omusajja yakaaba naye yankuba nannoza obudde bwakya ku makya ng'essimu ye yagisudde bulugabire yabusudde bwe yali ayambadde ngamba kati genda obinone nankomawo nga noonya ssimu ye nga noonya bulugabire n'abaana mbanona bwe nakomawo nga sisita wange yalonzedde essimu ye ne bulugabire ngamba essimu ya bbaawe yiye ne bulugabire ng'abimpa mumanyi kye nakola bakyala nze nakyala nayitawo buyisi kugenda muropa wa fuwamaani wabula bannange nze mundeke nze nayitawo buyisi nzijukira saawa zaalinga na 2 awo nayitawo buyisi ewaffe olwatuka nga nyusa ku mwana wange nga mpitawo nga nganzirayo muropa ewa fuwamaani fuwamaani namusanga n'okwebaka akyebakiriza saawa 2 namugamba kyokka nze fuwamaani wankubizza emiggo nambuuza kiki bebi bwamaze ogenda nawulidde abaleka nemugamba ogusajja gwankubye nzenna fuwamaani nga mugambe fuwamaani nga nyiga ebiwundu fuwamaani nga nyiga sisita ebiwundu nga twetunulira kavanira nga tuli awawo kapuleeti akasooka nga tulya ne kapuleeti akokubiri ak'ekyenkya nga mpa ssente ngamba nno yakubye nnyo ogusajja gwakubye nnyo genda mu ddwaliro nga fuwamaani awa mulwadde we ssente zigenda mu ddwaliro nazakulya ku kanyama naye nga ngenda ewaka nga nona baana bange na simu ya mwami na bulugabire nga ngenda nga mpitira mu ddwaliro nga bampa eddagala nga nkolaki nga ntwala na kanyama anti nze ndi mwana wa maama omugala ndasimanyi nakufumba ng'omwami nga adda ku nnyama afumba fuwamaani gyatugulidde nagamba kyokka nno nakkubye nnyo wankubye nnyo tudda ku kanyama nga tulya ng'olwo luggwa bwe lwaggwa nga nze nnoonya gakunoba bankubyeko olwo bakyala nga nnoonya gwakunoba bwe nnoonya ogwokunoba angenda nga ngula akabokisi kange nga nkaleeta ewaka bwe nkaleeta ewaka nga ntandika kusuulamu ssente ze nali nkolanga eno ku sayiti nsuulamu olwo omwami obwenzi naye yabwongera ku higher level nsirika nsuulamu ekyamala enviiri ku mutwe nagenda okwasa akabokisi kange nga mulimu omutwalo gumu n'ekitundu omwami ssente zonna yazitwala bannange ekintu ekyo kyannuma nga mubuuza esente zembadde nga nteekamu no ziriwa mukyayika waliwo yazibba mujjukire mu nnyumba tubeeramu 2 nze n'omwami wange n'abaana baffe ssente ani yazijjamu mu kabokisi bakyala nawulira obusungu ensirika kati lwakya lumu nga tatuwa ssente kwolwo zaakulya ng'atambula agenda olunaku olwasooka olunaku olwokubiri nga neera agenda nga tatuwadde ssente zaakulya nga nsirika olwo sisita wange yanfunira omulimu omulala bampa emitwalo 4 wiiki naye bakyala emitwalo 4 gyali tegitumala waka ate sinze bwali si buvunaanyizibwa bwange okulabirira ewaka wadde nali nga mbukola obwobusente olunaku olwokusatu teyadda olunaku olwokuna teyadda kati olunaku olwokutaano lweyandibadde nga atatuwa ssente kubanga olunaku olusooka teyampa ssente naye yali akomawo n'olwokubiri n'atampa ssente naye yaliwo kati ku lunaku olwokusatu lwatampa ssente yali teyakomyewo n'olunaku olwokuna teyakomawo kati olunaku olwokutaano nga ngamba kanviire omusajja ono asusizza akajanja kakati omwana wange ono wa wakati yali alwala nnyo mu kulwala ennyo nagamba sijja kunoba na mwana ono sijja sobola mujjanjaba ng'alwala nnyo ate olina kumalamu ssaako macupa okuwona macupa biki nagamba sijja kunoba naye ngeri omwana wange nga mugayira mu nnyumba nga ndeka omwo bwe namugayira mu nnyumba nga nze nnobako noono omuto nga ntambulanga ngenda ng'omwana nga muleka mu nnyumba bwentyo bwe nnoba mu bufumbo obwo omusajja muviira ekyannyamba ku olwo yakomawo omwana we ng'amusanga mu nnyumba nga muleseemu ng'abeera n'omwana we waayitawo ebbanga nga nze olwo nange nnobye sikomyewo eno mazeeyo emyezi nga3 olwo bwe nanoba yatandika okusomba ng'aleeta waka asombye abawanvu asombye abampi asombye abaddugavu asombye abeeru
ng'olwajjanga alyoka ansimbirako amannyo. Mama gundi mbadde njagala okomewo ewaka kubanga taata yaŋŋambye nze gwe gw'ayagala, ne mugamba ye nti yaŋŋambye nze gwe gw'ayagala. Nga mugamba nedda sikomawo, nga agenda okulaba nga nina akasimu. Nali nagula akasimu ne nkamukweka kubanga era akasimu ako kaali kakupangirako ddiiro zange. Nga mbuuza mama gundi wagula n'essimu? Nga mugamba leka ndabeko. Agenda olaba ku kasimu nga mulimu ekifaananyi ky'omwana kye namusuulira. Nga ngamba essimu eno wabeeranga nayo ng'obeera ewange. Nansirika nga mutunulira bannange, ekintu ekyo kyamuluma. Ng'atambula ng'agenda, nze nga nsigala waffe. Kati waayitawo ebbanga nga ngenda nnonayo omwana wange gwe namusuulira, nga ntandika kubeera naye, nga bwe ntyo ntandika kubeera n'abaana bange ku myaka 2, ng'olwo mbeera n'abaana 3 ku myaka 2, nze maama nze taata. Ekintu kye sitabanyumiriza, sisita wange ono omwana gwe yazaala yali alowooza wa bbaawe taata w'omwana. Teyamanya nti omusajja ono yamufunisa olubuto, naye mu kugalangatana kuno omwana yali wa bba wange. Bannange, bakyala bannange, omusajja ng'azaala mu booluganda babiri, omwana wa sisita wange ono eyenkana n'owange omukulu, omwana wa bba wange, boyfriend we gwe namubbako oba gwe natwala. Mukiwulira bakwano? Era wenjogerera kati naye tamulabirira, n'abange tabalabirira. Kino kikuwa kyakuyiga kikati mu sitole eno. Omwami towawaazi mukyala wo kwenda maka, obwenzi buno bumenya nnyo amaka. Ekyokubiri, omuzadde kuuma nnyo omwana wo wakati mu myaka 15 paka ku myaka 22. Awantu awo tukolerawo nnyo ensobi. Nze nakola ensobi gye ngenda okufa nga nejjusa, kubanga ekikolwa kye nakola ekyokwagala boyfriend wa sister wange kyafundikira tuzadde abaana. Twafundikira tuzadde, nze nzadde ne sister wange mu musajja. Imagine abaana tugenda bagamba tutya nti taata wa gundi ate gwe ye taata wo. Imagine nze no sister wange yakigambako omuwala we ng'asagana muga, okimanyi taata wa abaana ye taata wo. Omwana yeegaana taata we nanga anti alina akalowoozi kati nanga nze si taata wange nawe maama si taata wange. Kati simanyi nkakasa gye tugenda kakasaamu baana bano nti oli ye taata wammwe mwenna. Tugenda kubakakasa batya? Ako akatogo ke nnakola, ako akatogo ke nnakola abaana tugenda bagamba tutya? Nga muvudde ku ekyo, omwami ono gwe nagenda boyfriend n'atundula vanilla mbunsabiriza nanansi, up to now yeesiba ku mwana wange mbu ye kitaawe. Ensonga lwaki nabanyumiriza paati eyo, nakati yeesiba ku mwana wange mbu ye taata we, ate ng'akeera yakakolanga kakodyo. Nagezaako banyonyola ne mbagamba bannange nze nagenda ogendayo nga ndi lubuto, baagaana. Ne mbagamba baddamu ne bammanja n'omwana oyo nga ndi ku kyeyo kiri ekyasooka, brother we nga yamumanja. Era brother we namugamba w'obanga okakasa nti omwana oyo wammwe, bwe nkomawo tugenda twala omwana oyo musasule ssente mumukole DNA, naye bwe kisangibwa ng'omwana oyo si wammwe, mugenda kusasulira okutatta n'erinnya lyange nti mwanzaalamu ng'ate kisi kituufu. Ensobi eyo nayo yakolebwa. Omusajja nali mukyayi, nali nzungirayo lwaki mbunsabiriza ki nanansi. Kati kisinga okunneewuunyisa, boyfriend oli gwe nayagala gwe bankwata naye mbu abasirikale, ate naye agamba mbona omwana wowe. Bakyala nze manyi taata w'omwana, ate ne taata w'omwana teyeegaana mwana, kubanga oluvannyuma lwa byonna gye sitabanyumiriza, omwana namukwata ne mutwala ewaabwe, ne mutwala ewa kitaawe, ne ntuukayo ng'omukyala oli ye n'olubuto olwali lwenkana ng'olwange yalukola ki? Yalugjamu bwe nagenda ne mbakonkona. Yalina olubuto nga nange nina olubuto olwe yanyiga n'alugjamu, naye ng'omwana namutwala ewaabwe era ne bamukkiriza nti waabwe. Ekituufu omwana simutankana nti ani kitaawe, naye bannange bw'oba ofunye olubuto weegendereze. Kati nze ndi muttokya, abasajja balikayanira mwana wange. Kati singa taata we abiwulira, singa taata w'omwana oyo abimanya nti bangi abakayanira omwana, naye nga byonna tukuuma abaana naddala okuva ku myaka 15 kutuuka ku myaka 20. Abaana abo tebaba tebategeera, baba ne peer pressure. Kati nze
nayagala abasajja funa ssente olwokuba nawulira ngambwa abasajja bagaba ssente naye kituufu ssente saazifuna tebazimpa naye noono obulamu bwange nenfuuka single mother ku myaka 2. Imagine okusajja tegulabirira baana okusajja ne guzaala mu booluganda 2 kyokka ekisinga okwasa ennaku nze nno tweddira na kimu yatuzaalamu abooluganda kyokka ffe tweddira na muziro gwe gumu ate nze nali simanyi naye ate ye yamanya nga nzaalamu ate bino ebintu byonna yabikola revenge ku sister wange wadde laavu yamala neebaawo naye nze kyennazuula yali akola revenge ku sister wange. So bakyala ye emboozi yange mubeere bulungi ayagala okuyombayomba sikulinaako ttabo ayagala okulwana gula engoma okuba nze sikubwa ndi mwana wa maama omumbejja mubeere bulungi. Maama wange yansonyiwa ne sister wange yansonyiwa naye nze kikyannuma nebuuza bwe ngenda otuuza abaana nga bakoze mbagambe kinayagala boyfriend wa sister wange mweraba. Bannange sister nno azze abasobola okukwesa omukisa gw'okumuyigirako tumuyigireko. Weesiimye nti ofunye omukisa ebintu oba oli awo ebyali kutomedde nga tolina nnyo bukugu na bumanyi ku byo ne wabaawo eyeesaddaaka neyeewaayo abitubuulire tumuyigireko. Tulaba nga kino kyakwenyumiriza, tulaba nga guno mukisa gw'amaanyi. Waliwo ensobi ze tuyinza okugwamu ng'abazadde nga tusobola okunoonya engeri gye tuzigambamu abaana naye engeri eno nga ya buvunaanyizibwa ate era esinziira nnyo ku stage ki ey'emyaka egy'abaana. Waliwo by'oyinza okubagamba nga bato ku byo nga tebasobola bidigestinga, waliwo batuuka nga basobola obitegeera. Bwe tubibagamba tetubibagamba nnyo ng'era abali awo ababatwala obutwazi mu nnyiike ne tubayamba oba oli awo ku decisions ezimu ze twakola ne zitatuviiramu bulungi ne tuzimanya ku meza oba oli awo bad choices. Nakola bubi okusalawo okw'emikwano ne gintuusa ku kino. Nakozesa bubi ssente, nayagala nnyo okwesanyusa, nayagala nnyo okubanga buli kimu nze abantu abalala tebaali kikulu mu bulamu bwange. Waliwo natuuka ne neetaaga abantu nga tebasobola kumbeererawo. Waliwo stage esobola okutegeera ebyo ng'ogezaako okumentalinga okunakyalinga okuteekateeka abaana ng'obabeerera ekyokulabirako si mu ngeri embi. Waliwo ebimu bye tusabika nga ojja kubinoonyaako engeri entuufu. I'll give an example. Bwe mba nga njigiriza abaana ku kumanya abantu baabwe, ku kumanya ssengaawo, mu kino twewala oyinza okuba nga okuze naye oyinza okuwunzika ng'odeetinza omuntu gw'otamanyiko mayitire. Mu kukyala ewa ssenga lw'osisinkana gundi omanya nti ono mwana wa ssenga, ono mwana wa kkojja, ono ekkojja, batuzaala gindi jjajja egundi. Ne tuleeta eggulire lyaffe mu ngeri ey'ekigezi nti this is how I met the person. Saamanya nti omuntu ono y'omu ate yali yasisinkana ne sister wange, ate amazima amatuufu gali nti wenamusisinkanira bino bigenza ovaayo nga baali tebakikubanga nandibadde namulaba nemanya nti ono omuntu wa sister wange naye saamumanya. Ate era mu biseera ebyo singa baali bakolagana era nanditegedde nti ono ye bba wa sister wange oba ye boyfriend wa sister wange, then it's a no for me. Naye engeri gye twasisinkanamu n'oli teyamanya nti oba ono yamufunyisa olubuto kubanga era byali byakiyita mu lujja, teyamuwasaako nti oba babeere bombi. Kakati nze era temulaba tewaliwo buzibu na sister wange kubanga sister wange yakitegeera. Mutemulabye nga mama wamwe omuto ye tuli mu good terms. We are friends much as she's my sister, but we are good friends. She's my best, I am her best. Naye bino byabaawo bibagambye ng'abaana kati mukuze musobola okubidigestinga. Kakati oba oli awo singa mu kubanga naakasooka okusinkana omuntu ono sister wange nga bwali mukwano gwange nga ndi mukwano gwe, oba oli awo nandimunyumirizaako. Okumunyumiza ne mulaga ku bifaananyi naalitegedde nti owaye ono omuntu bwebiti ne bwebiti. Kakati ebyo byonna omukisa saagukozesa
neekuumira muntu wange namwagaliranga eyo mu nkukutu tugenda okutuuka okuvaayo nga tutuuse wala kakati bagenda okubiŋŋamba olwedde ndi lubuto ne sisita oba yazaala omwana kitegeera nga tetukyabiza amabega naye oteekeddwa okutunuulira abaana bo banaasobola obidigestinga obulungi okusinziira ku myaka gyabwe oba stage eyo gye babaliko oba tolina kyakikolya kubanga kiruma nnyo rumors bwe ziba nga zigenda ziyitiŋŋana ziva eri abaana ne babikuleetera kalina otandikirawo okubibannyonnyola oba oliawo oluusi n'okubiwakana n'obiwakana naye nga bo bagenda bali getting confused olwa information ez'enjawulo ze bajja bafuna ebira bye nandyagadde okwogerako wabyogeddeko wayogedde ku kyabazadde okufa ku abaana ba senior 1 senior 2 abaana bayingira secondary ne babeera kirala naye baba balina endowooza nti bakuze kyovula banze buno bu graduation bw'abaana wansi eno mu bibiina bannange siinako nali ntadde mu ssente era mbalabe ewaka nga batigukanga kibabiŋŋamba ninga atawulira sirabangako makulu mu kugraduatingisa mwana kuva eno wansi kati agenda mu primary ago gonna amalya nsimbi tebirina kye bigatta ku baana n'ebitabudde abafumbo nze awo nakkaanya ne ŋŋamba nti ekyo siriiwaawo kati nga nange nyambala nga ŋŋamba mbuuza wayini programu ye yenki eri etya nti owange enkya ŋŋenda ku graduation ya vash mu kiraasi ki temulaba nti ntijja baabaawo nagaana kati abaana bava mu primary bamalako P7 nga yingira secondary ngaalaba muntu mulala nnyo kati wano wetugwanira okutuula nno n'abaana okumanya ebibakwatako senior 1 senior 2 muze mubiwulira naawe obijjukira ebibyo ng'oba bulala nnyo n'okusingira ddala abaana abawala abaana gye basomera amazima amatuufu gali nti abazadde abamu bateeka abaana mu katyabaga waliwo nze abaana benda waliwo amasomero gano agali mu kibuga sijja kumensioninga linnya n'erimu naye gali mu kibuga n'osanga omwana ng'atambula kuva najja nankumbi najja nga asaliikiriza Kibuye Ndeeba Lubiri najja nga asaliikirizaawo paka lwatuuka ng'olwo lwona ki omwana najja nga asaliikiriza paka lwatuuka gy'asomera naye ng'ayise mu biki ebyo munnange ennaku zino kati birala abaana eri byabanga byalo awona watambulire nga waliwo abamanyi famire n'omwana bamumanyi owayengwe katabani kagundi va mu kuzanya mu ddeeka nja kulope wa kitaawo naye awona wenjogedde biralamu ensi ekyuse kakati olwa ennaku zino ebisulo byeyongera nnyo bw'ogeraageranya n'edda bwe gwali byayogeddeko bintu ebigwana okuteeka mu nkola abaana myaka 16 14 awo abayingira secondary bawakusembeza nnyo oyinza obutamwa buli kimu nga bwayagala ne nabagamba babujjamu empale lwa bitumbuwa busimu buno bumapeesa kukagulirawo TikTok account oba Facebook account awo nawo ne bakasuubiza eggulu n'ensi okukakkananga bakasudde nsaba emirembe gya Katonda gikubeere afunye omukisa okuyigira ku bino omukisa ogukozese na wano tuyize nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy facial treatments counseling services gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi gife ebbaawo waffe abakyala obundula amazzi amakyafu wazibikira enseke bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu gano Dama Coffee 6 in 1 mulungi eri abalwadde ba sukaali mulungi eri abalina obubonero bwa kansa mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku mu health wellness treatments tulina reflexology sandals nungi eri abazimba ebigere
bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour e Seeta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.